Njagala tusooke tuwulirize Honorable Latif Ssebaggala Ssengendo yeesimbyewo ku bwa meeya obwa division ey'e Kawempe ng'aliko ebigambo bya falaasira n'okusingira ddala eri abalonzi b'e Kawempe. Nti ku pulezidenti tujja kuwala Kyagulanyi ani sentamu. Ekyo tukikka bulungi nnyo, naye bwe kijja ku bifo ebirala byonna basaba ne bannyabo n'aba maaso olaba ani gw'ogenda okutiikinga ku baka ba palamenti, ku bwalotime, ku bwabakansala. Awo enkola ekyukamu bwe tumala okulonda bali ku pulezidenti tugamba kulonda omubaka palamenti, naye n'aba maaso ogambe ani asobola. Kati njagala owulirize reply eya Deputy President owa National Unity Platform mu ttundutundu erya Buganda, Oweekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Mulimu abasiru be nawulidde, mbabulye be nawulidde, tinze be mmala nnonda Kyagulanyi wano wansi nkolanga bwe nkola ki? Bwe njagala oyo mugamba oli kapere, oli kiki? Mugamba oyo ali kiki? Mumanyi kapere? Kapere atula ku mutibi ettabi ate n'alisala. Gogo bayita kaki? Kubanga gavumenti enywera n'amasiga ameka erisooka bemulonda pulezidenti yabeera executive. Pulezidenti buli kyakola n'okulonda omumyuka we ne sipiika ne bajeti n'amateeka ge twagala okukyusa agayisa mu palamenti. Kati palamenti bwe bejjuddeyo bali abayeroyero abamandwa kaki kanyuunyuusi, ebiteeso bya Kyagulanyi kye bijja kuyitamu. Ekyokubiri, palamenti erina obuyinza obujja pulezidenti mu ntebe. Be balonda bibiri byakumeka byakusatu ne bemba mumaze omukola ki okumulonda. N'olwekyo buli wa National Unity Platform nkuwa obubaka bumu buli woolaba mbuleera simple tikinga. Honorable Latif Ssebaggala Ssengendo agamba nti Bannayuganda beetaaga okwetegeerera ku bifo eby'obukulembeze okuli ababaka ba paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu, nti naye ku kifo kiri ensonga yo etegeerekeka bulungi yakulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert. Muwanga Kivumbi agamba nti nedda, tobeera kapere, kubanga bw'olonda pulezidenti alina okutambula n'amasiga gonna. Bw'atambula n'amasiga gonna olina kutiikinga umbrella. Bw'atambula n'amasiga gonna olina kutiikinga umbrella. Latif Ssebaggala agamba akyali wa National Unity Platform, naye ndowooza mu njogera bw'eri oba mu ndaba y'ebintu bw'osobola okuyita bannakibiina abajeemu abagenda okufuna ekizibu okuddamu okwetunga mu kibiina singa banaaba tebawangudde ebifo gye beesimbye, kubanga etteeka lya National Unity Platform liri clear nti singa tofuna kaadi n'ojja ne weesimbawo ku independent oba tokyalina value eri ekibiina era oba togwanidde kuddamu kwesimbawo. Wabula ku ndaba y'ebintu mu kiyitibwa humanity, omuntu bw'abanga agenze ku independent n'awangula, oyo okudda mu kibiina kiba kyangu nnyo, kubanga aba alina kyazze nakyo, aba alina bargaining power. Kaakati tuttaanye ekigambo kino nti wano tiikinga Kyagulanyi eno weetegeerere, eyo enkola si ya multi-party democracy. Enkola eya multi-party democracy singa PFF Elias Lukwago Mwagwa ebadde yasimbawo omukulembeze w'eggwanga, akadingidi baali badde bakakubira wa PFF, naye ne we bataasimbawo mukulembeze, ne we bataasimbawo muntu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, era sibawulirangako nga bagamba nti tuwagire Kyagulanyi, sibawulirangako nga bagamba nti tuwagire Kyagulanyi owa NUP, oba sibawulirangako nga bagamba nti tuwagire Nathan Nandala Mafaabi owa FDC. Lumu nali ku radio nga mpuliriza omubaka munnamateeka Moses Kabuusu, mubaka w'ekyamuswa,
n'agamba nze ne mu 2021 mu kwesimbawo nali wa FDC People Power, nali wa FDC nga mpagira Kyagulanyi era Kyagulanyi namunoonyeza akalulu. By then PFF yali enaatera okutuula okusalawo ku muntu ki gwe balina okuwagira ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, ekitaasoboka kubeerawo. Bwe kiba tekyasoboka kubeerawo, Latifu n'oyimirira Kadaala okuli Lukwago n'ogamba nti eno tugenda kutiikinga Kyagulanyi, eno wansi tutiikinge Lukwago, waliwo akaki, waliwo akantu. Naye endaba y'ebintu buli muntu aba neyiye, era ye Latifu kyagamba omuntu ategeera nga ye asobolera ddala okukitegeera nti ku pulezidenti tujja kuwalaba Kyagulanyi sentamu. Ekyo tukikka bulungi nnyo, tukikka bulungi nnyo, naye bwe kijja ku bifo ebirala byonna basaba ne bannyabo n'abamaaso olaba ani gw'ogenda okutiikinga ku baka ba palamenti, ku bwaloodimeeya, ku bwabakansala. Awo enkola ekyukamu. Bwe tumala okulonda bali ku pulezidenti tugamba tugenda okulonda omubaka palamenti, naye n'abamaaso ogambe ani asobola, ani akola ki, ani akola ki. N'olwo basaba ne bannyabo eyo obubaka njagala mumutwale okuba mu Kawempe nti tusaze ku bwa pulezidenti Kyagulanyi, naye ku bwa loodimeeya Ssalonge, ku bwa mmeeya Latifu ani n'ababaka palamenti, bwe tutyo tujja kulaba akola ki, asobola. N'ebigambo basaba ne bannyabo, akabonero kange ki, akabonero ki, akabonero ki. Eno yessaawa bannakawempe tweyogerere, eno yessaawa bannayuganda tweyogerere, eno yessaawa amaanyi g'abantu gakole ki. Basaba ne bannyabo, loodimeeya tukwebaza okucongoza kampeyini mu Kawempe n'obuvunaanyizibwa bw'omutuwadde. Ffenna bannakawempe bembadde enkolagana nabo ku ofiisi ya Kawempe empya, mwebale nnyo, mwebale ddala. N'ebigambo basaba ne bannyabo, mwenna abali wano, njagala omuloodi nga tannaba kutuuka kwogera, njagala nga totulimba, wallahi Katonda akulaba emisana n'ekiro. Bw'oba oli wano yenna ng'ekisaawe bwe kijjudde, ng'ekisaawe bwe kifunze, buli agamba nti wallahi mu linnya lya Mukama Katonda ngenda kulonda Ssalonge Erias Lukwago, waliko omukono waggulu, n'akalulu, 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 n'akalulu. Kakatisa buli ali wano agamba omulungi okutambuza obulungi ekibuga yeetaaga agenda okumuyambako mu divisioni nga Latifu Ssebagasa engendo, waliko omukono bannaani, n'akalulu, 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 n'akalulu. Ebigambo basaba ne bannyabo, basaba ne bannyabo, n'ebigambo ebyo njagala mukkirize nti ffe Nakawempe omulimu gwaffe tugenda gukola, era tukakasa nti obusanduku nga 22 buli kasanduko ka loodimeeya ak'okulonda mmeeya waffe kajja kwagamba Erias, 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 la sha wa ta ate tukokulonda mmeeya wa Kawempe tugamba Latifu, 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 Latifu. Bwe wasalawo okunkwasa Kawempe mukunge sobole okunyweza ensonga z'abannakampala, nange ne ŋŋamba nzaani agaana, kubanga bannakampala baagala olujegere, nga baagala obuweereza obutaliimu bako baaluganda n'amiki, era bannakawempe ne bakkiriza mbeere Kawempe owa Kawempe empya mmeeya, era mu nteekateeka eyo n'opa obuvunaanyizibwa nkunge bannakawempe mu nteekateeka ekuzaayo mu City Hall. Basabo ne bannyabo, njagala bakakasa bino ebyaffe tulimu bya ddala. Bw'oba olina omwana, bw'oba olina mukyalawo, bw'oba olina owooluganda, bw'oba olina mukamaawo ng'akolera mu kibuga, ebbanga ly'ogamba nti okyusaamu oleme kulonda Ssalonge Erias Lukwago, oba weegobye oba okoze eki? Ffenna ekibuga ye maama,
ebikubye Ssaalongo Erias Lukwago kugamba nti ono maama w'Abannayuganda bonna bayonke ku Kampala, ow'omufunampola ali wakati n'omugagga ennyo bonna babeere mu ki? Bano abalala bagala okumuggyawo bagamba Kampala ayina kubeeramu abo bamusobola. Lukwago z'entalo zakola ki? Ayagala gwe owa takisi ayali agenda okw'emitwalo 6 togiwa. Mumbuulire bakanaabe muwa ssente ez'okusasula ez'okukolera mu kibuga. Lord Mayor yakola ki? Yazigaana. Ababooda muwani ssente ez'omusolo ani yazigaana? Lord Mayor. Abantu aba property rate ayali agenda okubeera waggulu ssente z'amayumba Lord Mayor n'akola ki? N'atekawo omugongo. Abafumbi b'emmere baali babagobye, abatembeeyi baali babagobye. Basebo ne bannyabo bw'olonda omuloodi oba weeronze okoze eki? Ayagala okubeera mu kibuga atagamba nze siva mu kibuga waliko omukono, agamba nze kibuga waliko omukono sigulaba. N'okiraga nti Bannayuganda mwagala kubeera mu kibuga na Kampala, bonna mwagala kubeera mu kibuga. Ssaalongo Erias Lukwago tikola yekka, ebizibu ebibadde bingi nnyo. Basebo ne bannyabo eggombolola ne mugikyawa ne mutagala nagamba nti mugenda kugombolola, naye ati Ssebagala Sseŋŋendo okumulonda ojja kuba olonze ekyapa mu mannya go, kubanga ojja kuba ofunye obukulembeze obutuufu. N'olwekyo bwe mulonda ati Ssebagala Sseŋŋendo n'abeera ng'akola ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago, Basebo Kampala ajja kukola ki? Ajja kubanyumira. Bannakawempe mujja kukola ki? Mujja kunyumirwa. N'olwekyo mbasaba Basebo ne bannyabo, olutalo lwe tuliko tugamba buli awali asobola tiikinga. Bwe ŋŋenda ne ŋŋamba nti ŋŋenze ekira mu mbeera efaana bw'etyo, noonya asobola. Noonya akola ki? Asobola. N'olwekyo bwe tubeera nga tuli mu kibuga olwaleero ekya Kampala, tetwagala kutubuulira bibiina, tetwagala kutubuulira bubonero, twagala kulaba musobozi y'ani? Ssaalongo Erias Lukwago. Maliza ebigambo byange nga mbasaba olutalo tuliko olw'okulula eggwanga lyaffe Uganda, ffe tukkanya bulungi nnyo nga bannakawempe nga bannankyukakyuka nti ku pulezidenti tujja kuwa Robert Kyagulanyi ssentamu. Ekyo tukikkanya bulungi nnyo, tukikkanya bulungi nnyo, naye bwe kijja ku bifo ebirala byonna basaba ne bannyabo n'abamaaso olaba ani gw'ogenda okutiikinga ku bakaba Paalamenti, ku bwa Lord Mayor, ku bw'abakansala. Awo enkola ekyukamu. Bwe tumala okulonda bali ku pulezidenti tugamba tugenda okulonda omubaka Paalamenti, naye n'abamaaso ogambe ani asobola, ani akola ki? Ani akola ki? N'olwekyo basaba ne bannyabo eyo obubaka njagala mubutwale okuba mu Kawempe nti tusaze ku bwa Pulezidenti Kyagulanyi, naye ku bwa Lord Mayor Ssaalongo Erias, ku bwa Mayor Latif Ssebagala n'ababaka Paalamenti, bwe tutyo tujja kulaba akola ki? Asobola. N'ebigambo basaba ne bannyabo, akabonero kange ki? Akabonero ki? Akabonero ki? Eno yessaawa bannakawempe tweyogerere, eno yessaawa bannayuganda tweyogerere, eno yessaawa amaanyi g'abantu gakole ki? Abasaba ne bannyabo, Lord Mayor tukwebaza okukyongozza kampeyini mu Kawempe n'obuvunaanyizibwa bw'omutuwadde. Ffenna bannakawempe mbadde nkolagana nabo ku ofiisi ya Kawempe empya, mwebale nnyo, mwebale ddala. N'ebigambo basaba ne bannyabo, mwenna abali wano njagala omuloodi nga tannaba kutuuka kwogera, njagala nga totulimba, wallahi Katonda akulaba emisana n'ekiro. Bw'oba oli wano yenna ng'ekisaawe bwe kijjudde, ng'ekisaawe bwe kifunze, buli agamba nti wallahi mu linnya lya Mukama Katonda ŋŋenda kulonda Ssaalongo Erias Lukwago, waliko omukono waggulu. N'akalulu, 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 n'akalulu. Kakati saa buli ali wano agamba omulimu
okutambuza obulungi ekibuga yeetaaga agenda okumuyambako mu divisioni nga era timusula gasengendo waliko omukolo bannange nakalulu ebigambo basebo ne banyabo n'ebigambo ebyo njagala mukkirize nti ffe nagawempe omulimu gwaffe tugenda gukola era tukakasa nti obusanduku nga 22 buli kasanduko ka Lord Mayor akokulonda meya waffe kajja kwagamba Elias